yode ogamba otya munna Kampala ogamba otya munna Uganda ogamba otya chali wange omuwala ogamba otya chali wange omulenzi ogamba otya chali wange omusajja akogatana omukyala ogamba otya chali wange omufumbo natali mufumbo ogamba otya the beautiful nga wenna oli ompulirizo ogamba nti akavubuka ako katabo Ntambi Jimso yasingira. Yes, a big up on yourself. Wewe kuba ntotambula nange mpanga lyonna nkusamu ekitiibwa blood. Yes, nkusamu nnyo ekitiibwa. Wewe kuba nti otambula nange mukwano. Wewe kuba nti otwagala. Wewe kuba nti wasalawo n'ogamba nti nakutambula ne bano abavubuka ab'ettabu Uganda Mukamooli gwe mukutu ngenda kusaba ogenda mu maaso n'okuba nti osubscribe nga tusobola okuba nti tutambula ffenna mpola otandika okuba nti ofuna ebintu eby'ettabu ebifa mu Uganda amawulire gabe yaki ga entertainment current affairs mizanyo n'ebisigaddewo byonna kutuusaako so n'olwekyo oli wantu watuufu ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti yes osubscribe nga leero MC Katsi Edwin Katamba wakufa kubanga Fille agambye nti agenda bikola byonna funa Ayongedde Deisre Luzinda awonna asobola okuba nti asagala n'ebitono okusobola okuba nti byeyongerawo era nti agira biri ebyabasenga naye byakubikula asobola okuba nti ekitono kyenkanira nga Desire kubanga akabiina kyekyo buti kyekyo ate omwana agenze mu maaso n'okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti atukula Fille kali kakyala katono if you remember oluyimba lwa Fille olumanyikidwa nga I need you all the time abala bakufiye webiseera ebyo Fille owa 2012 2013 Fille yali mukyala mutono nga kali beautiful kati ate kyatadeko kibebi kyatadeko akabina kyatadeko amatama kyonna kirina bu smile kirina bu dimpo omukyala alina forehead entuufu agamba ayagala kwenkana n'okusinga Desire wanono MC Katsi agenda kuba nti yafa nkugambye tukwaniriza ku mukutu gwa Fille omuganzi Uganda Mukamooli gwe mukutu bampita Ntambi Jimsoge manya yes mwebale kuba nti mutambula naffe era ekyo nkwebaza ajja kwebaza paka onono tusobola okuba nti tweyongerayo yadde nga Fille yasobola okuba nti agenda mu maaso n'okwekyanga ne Katsi n'agenda mu maaso n'okuba nti yeekyanga n'afuna omukyala akola ku TV amanyikiddwa nga Caroline Maka mpola omukyala oyo yasobola okuba nti agenda ku Spark TV nga kwakolera wono n'avaayo n'agamba nti agala MC Katsi ne batandika okuba nti bamudampinga ne batandika okuba nti bamudampinga mpola wono yes Caroline Maka yakola ku Spark TV ne bamugoba olwakwagala musajja mulwadde wa sirimu jukira MC Katsi avaayo neyerangirira nga balina AIDS bwali HIV positive mpola ne bagenda mu maaso n'okuba nti bamugoba mu kumugoba yagesobola okuba nti afuna omulimu ku gye bayita Bukede TV era nga kola program yali ya Flavia Namulira ku Katasona Ben program eno bagiyita oluyimba lwo the beautiful Caroline Maka gyakola wanono system yasobola okuba nti yeefunze era nga ebiseera ebisinga Caroline Maka abeera ne Edwin Katamba oba MC Katsi mpola desite talkative MC awono nga tuvuddewo yes lwabadde lunaku lwajja omukyala mukulu amanyikiddwa nga Fille Mutoni omukyala omunyarwanda munnaye Uganda yasobodde okuba nti atugamba nti byonna yali depressed yali stressed yali ng'obulamu bwe bwatandika okuba nti butagala naye kati yasobodde okuba nti akomawo ku track ayagala asobola okuba nti atukula okunyirira ku katokoshanana okuteekako buti n'ebyo ebiso byakyo ebirungi bisobola okuba nti biterera mu line olwono asobola okuba nti ekitone wansi awo kikira mu maaso n'okuba nti kyeyongerawo jjukira ebiseera ebisinga Mutoni yali akozesa ebiragalalagala kati yabivaako omukyala wa ddala buti kyekyo figa kyekyo amaaso gego agambye agenda kubikola yeyongere ku olwo n'asobola okufuukira ddala ow'ettabu Katsi wakufa nkugambye naye twategeddeko amawulire kigambye okuba nti bano ababiri nkiddamu nkugamba nno gajje ku nze saagala nnyo bakugambe wolokoosa ataliyo gajje ku Ntambi Jimsoge Kiboya twakitegeddeko nti MC Katsi agenda kweyanjula ewaba Fille amale yeyanjule ne waba
Colin Maka wanogenda kukijja kunze abasigadde tebana kye bakugamba twakitegeddeko mpola nti MC Edwin Katamba agenda kweyanjula ewabafiye kubanga kati Haji Mulamba bwe tutunulira ebintu ebigenda mu maaso bamuyita Baba MC Cats Outer NBS TV Outer Cats Music we love music katukomyawo mpola nsobola okuba nti kunonyeza n'ebirala olwo nno osobola okuba nti oganyumira n'okuba nti otegeera biti ebifa mu entertainment industry mu Uganda. Pampita Rich Boy and Tambi Jimso. Bye bye for now.